We've managed to obtain 532 A's. Eryo ssanyu lya kuyita bibuuzo eri abayizi ba Gangu Secondary School erisangibwa Gangu Kaziba. Abasomesa bonna okubeera nti buli omu yakoze n'awayo more than 100%. Ne non-teaching staff okubeera nga abafumbi emmere nebeera ng'etuuka mu budde. Ne wane Makindye ku Crested Secondary School nawo tusanze babinduka kyekimu. Kyanyamba okukola obulungi kwali kwekkiririzaamu kukolagana n'abayizi bannange. Projects, we had project teachers who acted as our parents in school. Obulungi ennyo era tuli mu kwebaza kubanga bakoze nga bwe twabadde tusuubira. Twabadde tusuubira bonna kuyita, bonna bayise, bonna bakoze bulungi, bonna bagenda mu haya era tusuubira nti bonna bagenda kukomawo wano tubongereyo ne mu maaso. Kumpi buli ssomero liba lyagala okukakasa nti abaaliyo be baasinze okukola obulungi nga ne ku St. Kizito High School e Namugongo gwe baakoze. Nafunye M8 ne B2. Tuza abaana 177. Abaana 177 almost 9 bafunidde between 5 A's and 8 A's. Bazikoze ne bayita bulungi. Ku lw'eggayaza comprehensive kiteetikka abayizi baakukumbya obubonero kumpi kubumala ku balala. Njagala kwebaza Katonda nti tuyise bulungi. We have passed all of us in result 1. Abaana balina ziddi baana batono nnyo n'abasinga bajeyo A ne B. Tetulina E bonna bayise banange tusikubireko Mukama mu ngalo. Ate ku lw'Entebe aba Standard High School ezana bali mu kujaganya ng'akimezezza okwenjala. Abaana 10 mu 10 bafunye obubonero bwa A n'abaana 15 bafunye obubonero bwa B. Ekyomunyu kalikiramu baba bakoze nnyo bulungi nnyo. Omu ku bayizi abasinze abazadde bamuwadde emmotoka n'avulumula. Taata wange Sadala afuna aduula gwe mumanyi nga 1 hour Sadaman okundabirira andabiridde azenga kusomero nga sina vidi nandeetera ku byokulya nampa ssente n'amakinga sure nti siina kye sitalina. Nnyo nga neebaza abasomesa ababadde bafaayo okuba nga balabirira abaana nga babateekako ne security ey'amaanyi. Kyekimu ne ku Progressive Secondary School e Kajjansi nayo gye beeriisizza enkuuli. Bonna abayizi 17 be twatuuza bayise ne result 1 abafunye overall nga babiri nga bo balina zi eighth round ne bannaabo abalala bangi bakoledde ddala bulungi balina zi A ne zi B. Otandululako ebigere katono nga n'aba Midland Parents Academy Kajjansi nga nab'essanyu libabuganye abayizi baabwe bonna bafunye obubonero obubatwalwa ku ddaala eddala. Student kuva Midland Parents Academy Kawuto Kajjansi nebaza Katonda ndi musanyufu nnyo olw'obuwanguzi bwe yatuwadde ng'essomero lyaffe lyonna awamu buli omu musanyufu abazadde baffe abasomesa kubanga tusobodde okulabika nga tufuna kye twasaba ekyatuyambyeko okuyita twayitidde mu result 1 ffenna abaana 10-15. Twebaza Katonda. Zira ku ntendeka gye tubadde tubatendekamu ng'omwana kennyini ekintu akikwatako kyolina okweyalinga ettaala n'oteekako amanda n'oteekako engeri y'okwasa. Njagala okozesa ebintu ebyo byonna oyaseemu ettaala liri. Ewakiso tulingizaako ku ssomero lya Nkowe High School ne St. Elizabeth High School ng'abaabikola n'abasoma kaakano bajaganyiza wamu. We had a total of 185 candidates in senior form. All the candidates scored result 1. Of the learners that excelled above excellence, we had Savannah Pauline.
baffe bafaayo banne batukoledde omulimu gw'amaanyi tatusomye ebitabo ate nga tubaza n'omukulu waffe afuddeyo okubanga buli kimu tukifuna ku ssomero yaffe bigezo wano mu Nkowe okuyita kw'abaana tegakyali mawulire yenkola yaffe buli mwaka ogujja tweyongera okukola obulungi. Tutanduludde ku bigere ntuuka Mukono ku Godmark High School ng'abakulu laptop z'abasuze mu ngalo era oluzibikudde ne banjulira abayizi bannaabwe bwe baasoma. Tuli basanyufu nnyo twebaza Katonda kuba tatuvangamu ebbanga lye tumwesigidde abadde mulungi gye tuli abaana baffe bakoze bulungi twatuuza abaana 197 bakoze bulungi era tetwejjusangako kwesiga Katonda tebuvudde ku manyi gaffe ffekka naye tukoledde wamu n'abazadde ba directors abasomesa community mwe tubeera bannange tuli basanyufu. Ate ku lw'e Masaka tulingizaako ku St. Mark's College Namagoma ng'omuyizi Lilian Nalwadda yanywedde mu bannaakendo. Nafunye A mu subject zonna era nebaza Katonda eyansobozesezza otuuka wano wendi. Nebaza nnyo bazadde bange abampeeredde basomesa bange abansomesezza. Tuwadde obuwanguzi nti ffenna nga we twasoma mu mwaka 2025 tuyitidde ddala. Ate ku Pride High School Empigi abayizi 184 bonna abaatuula beeriisizza nkuuli nga tekuli yalemeddwa kufuna obubonero obumwongerayo ku ddaala eddala. A5 awamu ne B5 era neebaza Mukama nnyo olw'okutuwa results ennungi. Beth Kirabo nebaza Mukama kubanga nasobodde okuyita obulungi nga mbadde nsomera ku Pride College maanyi g'abasomesa gange awamu n'ekisa kya Katonda. Ne ku St. Janan Lumu Secondary School e Kabalagala enkola mu masomero ga saayansi yasukkulumye ku ga arts ekibongedde essanyu. Bulungi ne bazadde bange olw'okumpeerera nabadde mu result 1 anakoze bulungi science subjects ne arts wawamu. Become a pilot, and in that I want to pursue PCM in this school. Today I feel so good.